kigambo kya nnaku nnyo ekya Nakawero yatawera. Bwetweyongerayo bannassaayansi okuva mu ssettendekero wa Makerere bavumbudde engeri ey'embagirawo gy'osobola okukeberamu obulwadde obw'akafuba oba tuberculosis abangi gwe mumanyi nga TB. Bino bibaddewo nga banjula ebivudde mu kunoonyereza okukulungudde emyaka egisoba mu 12 ku mukolo ogubadde ku Mulago Guest House e Mulago wano mu Kampala. Obulwadde bw'akafuba bwe businga okutambulira ku misinde egyayiri mu nsi yonna era okusinziira ku bakugu abantu abasoba mu bukadde 10 be babulina mu nsi yonna ng'obukadde obusoba mu 2 buli mwaka be bafa. Kumpi abantu milioni 10 mu nsi yonna bafuna TB. Kino okusinga okusinziira ku bannassaayansi abakulembeddwamu Dr. Mesach Wanyengera kiva kuba nti mu kiseera kino kizibu okukebera obulwadde bw'akafuba amangu ekifudde obujjanjabi obuzibu. Okwongera amaanyi mu kulwanisa TB twetaaga okuteekawo tests ezisobola okukozesebwa abantu wansi mu community eyo. Agambye nti okusinza ku WHO balina okutumbula obujjanjabi bw'akafuba nga beeyambisa enkola empya kati banjudde engeri y'okubukebera embagirawo nga bwe kiri ku mukenenya omusujja gw'ensiri n'olubuto mu bakyala. Zino test zifaanananga kye tuyita pregnancy test nti ne bw'obeera eyo osobola ogikozesa. Okusinza ku Dr. Sabrina Kitaka ssentebe w'okuteekerateekera ensimbi ezibaweebwa gavumenti eza Research Innovation Fund ziyambye okuvumbula ebintu ebiyamba omuntu wa bulijjo era rapid testing kit eno egenda kukendeeza ku muwendo gw'abantu abafa obulwadde bw'akafuba. So rapid test kit eno ejja kuyamba nnyo okulaba nga abantu abalina akafuba bakakasibwa mangu nnyo nti nno ddala ki akafuba weekali ate n'ekiddako nti bajjanjabibwa mu butuufu. Ate abantu booleseza emisono egy'enjawulo mu buwangwa obw'enjawulo ebika by'emmere n'ebyo ebiwa omuddugavu okwenyumirizaamu mu kukuza Africa Day. Enteekateeka zikulembeddwamu aba United Bank for Africa ku kitebe kyabwe mu Kampala abaddugavu okwefumiitiriza n'okweyagalira mu kibali. Kiyoma Emma ng'akulira banka eno agamba nti Africa ekyakula ng'obuyiiya kikulu ddala okulemberamu enkyukakyuka eya nnamaddala. If you want to grow exceptionally, you have to be highly innovative. You have to be creative. You have to have the right technology to drive all the initiatives. Agamba nti buli kyetaagisa mu nkulaakulana weekiri wabula enkwatagana mu by'ensuubulagana mu mawanga ye yeetaaga okwongeramu amaanyi. Today, all the African governments are trying to unite Africa through a trade platform. Era nga tujaguza okubanga tuli mu menunula tubanga tulina eddembe ng'Abafrika okubanga tukolera wamu nga Afrika ng'ekitongole ekigatze. Ismail Nsubuga ne Dennis Kyobe bakusakidde eggulu lino. Kale ebyonga bikyali awo ngenda ssooka nywemu ku lwendo lw'amazzi nkomewo n'ekitundu ekisembayo leero olunaku lwa 5 tuba n'akanyomero kaffe ak'ebyobulimi n'abasiyo ba seeds kankomewo.